Hello, leero tuli ne Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono yakulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti ya kuno. Waliwo ensonga nyingi ezibadde zitambula mu ggwanga Uganda olwaleero era nga tumulese twogere ku nsonga ezo. Tulaba abadde atambula nnyo adde n'adda eri biki by'anoonya era ebyo byatambula gye gimu emirimu egyamutumwa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti agende nga adde n'adda eri alambula amalwaliro, alambula amasomero, alambula obutale. Biri bimu ku mirimu gye nga leader of opposition oba nga Lop bwe yali emuwa omulimu ogwo n'ebyo yabimutuma, oba tubadde tumanyi nti Kyagulanyi yamutuma mulimu gumu gwa kusebbuula, gwa kunafuya, gwa kuwikeninga gavumenti ya Mwami Museveni okulaba nga egwa ate Kyagulanyi alayire nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Ensonga eyo n'endala nnyingi tugenda bazitwogerako naye olunaku olwaleero. Nsaba otwegatteko mu pulogulaamu yaffe eno eya leero, tutambule mpola mpola kasavu kanyama. Nsalo mwamulu yo n'entambula n'endaba nambula abalwadde abali mu area ezimu nodding syndrome yonna era nenkomawo nempa parliamentary report efa Mwakyoli era yarakutegeeza nti alipooti eyo erina bingi yakyusa mu ngeri naddala gye bakwatamu abalwadde ba nodding syndrome mu bitundu ebyo. Nagenda mu disitulikiti ezaalimu abalwadde abangi n'abamawulire ne balaga obulagajjavu obw'ebbanga eddene eri abaana abo. Manyi olwo ebigenda mu maaso lwa lipooti eyo gye nakola. Bwe nava Mwakyoli ne ngenda mu Ankole, abajjukira abaana banga nambula abalimi b'amajaani Buhweju luddawa abaali balimbiddwa ebbanga ddene. Navaayo lwa mukaaga ku Mande minisita w'ebyobulimi gye yakeera yagendera mu Nnyonyi okubagamba nti ebintu byammwe bye twasuuza tubireeta era baabireeta mu balimi b'amajaani. Ne ngenda mu Kigezi okulaba abasima ebyobugagga eby'omu ttaka newambula ebibasoomooza. Era bw'otunuulira ne twali alternative policy statement zaffe kati nga Ekigezi ensonga ekwata ku bugagga obuli twabuwanikako document nnene eyituyinza okukwatamu ebyobugagga eby'omu ttaka. Oba okola ebintu bibiri, oba okola oversight nenga one alternative. Era nendaga nti singa ffe tubadde ffe nga ffe tulina obuyinza obugagga obuli mu Kigezi ebyobugagga eby'omu ttaka twandibikozeemu byandigasiza nnyo eggwanga n'okusinga amaanyi gatadde ku mafuta. Ebina bidocumented. Bwe twavaayo tugenda e Bunyoro, onjukira e Bunyoro nga nsinkanye omubiikirwa waayo mu Kurato Hall ne baminisita be. Tulambula abantu abagobwa mu area omuli amafuta, abagobwa ku ttaka, ne nambula abalimi ba kasooli n'ebikajjo mu Bunyoro. Mbedde ebyo byonna mwabirina wano mali twagasoma. Era ne nvaayo bwe nava e Bunyoro ne ngenda e West Nile. West Nile eriyo emyezi ndozi ebiri egiyise. Kati obuvunaanyizibwa mbaddeyo mbukola bwe ntyo sisookedde wano naye enjawulo eriwo. Buganda ye Buganda Medi. Ensonga yonna ekolwa mu Buganda evuga okusinga eŋŋoma. Kyava society za Buganda nze zemmanyi. Atolaba nti zemmanyi gye mbadde ntambulira. Obala kuba twogerayo Oluzungu waliwo abatalugoberera bulungi ebyobufuzi bagobererako byogeddwa mu Luganda. Kati naye ate amawulire muga basomera mu Luganda olanda abigoberera ne bamanya nti omuvunaanyizibwa ono nabutegeera okuva ku ntobo yaabo. Munasinga owasi wakikola. Richard wasi wakikola nnyo. Butereevu. Ne bamanya nti obuvunaanyizibwa nabutegeera okuva ku ntobo yaabo mpaka we bukoma. Gwenga leader of opposition. Obuvunaanyizibwa nabutegeera. Nabutegeera nnyo. Wakati mu bwakatula butambulira mu ssemateeka mu tteekerefu ga parliament ate ne mu rules mu mateeka agatambulizibwako parliament. Kabineti yange n'ababaka bonna benkuba nabo mu komiti ez'enjawulo buli byenzija gye ntambulidde mu enzija ebibalambika okukolebwa. Bukyalubanga lwa Mmindi nafulumya ekiwandiiko ky'embalirira y'opposition tekibeerangawo byafa y'opposition naye nakijjamu ebyo byenzuula nti singa ffe tubadde gavumenti eri mu buyinza twantesere tutya eggwanga ne tujja abantu mu bwavu mu nkola nga yanjawulo okusinga ey'abannaffe bano bamukuŋŋaanya bagalya bugalula. Twandikoze ki ekyenjawulo obutabafaanana
nebireka mu kiwandiiko kyamiko 38 naye bannayuganda banguyirwa nnyo okuwulira okusinga okusoma ate wali onsuubiza tujja kugenda okibabbiramu emiko mpolampola bw'ojja bujjamu ojja okibakolere ebyo sibijja mu bbanga nti ntuula ewaka ewange n'enkulunga olugezigezi n'empandiika ebintu bijja ebyo gyempitira nendaba embeera y'abantu nentula ne bannange nti gye twayita bino mwabiraba singa ffe gavumenti twandikkiriza embeera efaanana bweti okugenda mu maaso naye waliwo n'ekirala medi waliwo gye twatandikira waliwo abantu era wankyazaako nga natuuka mu ofiisi abantu abali balowooza nti tumanyi kyakukola era tebaafayo nnyo tugoberera waliwo n'abali balowooza nti oba oli awo Lop twandibadde oba twegayirira abantu abo ne babutukolera Mpuuga tasaanidde waliwo abamusingako obuwanvu n'emyaka kati waliwo abateekawo embeera nga balinga abaaga butata tugoberera otugoberera kutandise lwa mpaka negambye bali abantu nga bategedde anti tiyandi tambudde oyo era bebamu bebali kati okwempita okukulunga olugezigezi kubanga bw'obanga tomanyi kyakukola wakirokkiriza n'oyiga naye oba tomanyi ate nga toyagala kuyiga gwe tukubuuliza ekibuuzo nti okolera ani kati abaali balowooza nti ffe akabiina akato akajja kakombooza ababaka omumujje eno omumujje eri opposition munaagikulembera mutya mwandibadde mufuna obuyambi musaba obuyambi obw'enjawulo waliwo n'omu gundi gwe yakolako interview wano Alex Nsubuga amujjukira sijja kumwogera linnya naye mukyala ye walugezigezi wa Lulanda naye talina kyasimba kyali akoze mu byabufuzi okujjako omutego omuzindawo nayogera bino nayogera ebyeri naye ne bw'omusanga n'omugamba nti kakati kiki kakati abo nabo bagwiddewa mu byobufuzi tubamanyi kyenjagala okufunza nti ndi mu kukola omulimu ogwampeebwa ekibiina pulezidenti wange w'ekibiina gwe yankwasa okulaga bannayuganda nti tusobola okutambuza eggwanga mu ngeri y'enjawulo okusinga bannaffe bano omuntu eyandaba nga ndi Nakaseke n'atunuulira ebifaananyi by'amasomero agali Nakaseke abaana nga batulwa ku kifunfugu amaanyi go ge gakweyimirira bw'obanga olina amaanyi gotulwa ku kifunfugu erisinga obunene olwo gwolengera ku lubaawo amangu amalwaliro ge mulabyeko ng'enyo ziteevuunya wano mu Buganda kilomita amanyi ku post office building ye 0.0 ng'otandikira okubala kilometers ku Kampala Road kilomita 5 kuva Kampala Road ng'abaana batulwa ku bifunfugu oluvannyuma lw'emyaka 4 nga yinaalwo eri mu buyinza kati bw'ombuuza nti nnoonya ki ng'ebyo byendaga eggwanga simanyi buyambi buba bwetaaga infact obulwadde buba bukuluma batibunakufunibwa linnya naye era byoyogera eri wawulira agamba birimu ensa nyolwaga tumukkiriza kasajja ako kujja temuddamu mukkiriza n'alagira abantu bonna tebakkiriza kugendayo kakati oyo yabatabiraba bulwadde kyobuluma oyo kakati ate ye obwe bwangu okutegeera aba yeetaaga okunyokeza kifumufumu aba yazibikira bw'omunyokeza ayinza okuzibukuka abo byabufuzi ebya bulijjo ebyobufuzi eby'olujjo lungu n'ebifuzi eby'ensonga birimu enjawulo kyobulaba oyo saamunyiigira namunyiigira naye nagamba bugambi nti yeetaaga buyambi yeetaaga kunyokeza muzibikirivu ebyobufuzi byakola bizibikirivu yeetaaga okunyokeza azibikuke waliwo ensonga lwaki abakola ebyobufuzi ebifumiitiriza poetry the imagination abafumiitiriza ku byenkolako bagoberera era ne baddabo ne beekyekinga buli gye mbadde ntambulira kubanga nze nakikola nga entambula zange entongole so ndina waddembe okujja nga sikubuulidde ate nenkuwaliriza okumpa byenkusabye nsobola okukuwaliriza okumpa information nga Lop naye mbawandiikira kabe b'amalwaliro amasomero bagamba ngenda kujjaawo nene gyosanga nga omuddo gwotoka nga baasaayesaayekaawo naye ngumanya nti bano babadde mu nsiko Mpuuga bino byonna byozudde abatasasuddwa abaliwo amalwaliro talina byapa
kati bake bino ani agenda biteeka mu nkola byonna Medi ekisooka ngenda kukolera parliament kanyongera palamenti ogenda gikolera ya lipoota bo bano bye wasanze ebitanyuma ani agenda biteeka mu mbeera ekola katugambe eddwala ly'erugazi olw'essomero ly'oluganda ly'ekifunfugu awuzayagala kumanya okutambula kwa Omulimu Pulezidenti leadership position yazudde bino ekigenda okukolebwa kyekino osebuliza endalo gigyebyekyo ekisooka okutambula kwange omuwi w'omusolo yakufinansinga yakuteekamu ssente ntambulira mu motoka yamuwi wa musolo olwoba baziyita emmotoka zotambuliramu za gavumenti eri maluddawa eno y'emwanyi gy'omanyi ya gavumenti esolooza musolo oli kusendeza kumanya kimweyagalira abawi w'omusolo be batugamba wano oba okusiiba ebuvuma nga sinywedde mazzi kuba kweyagala lwaki abantu baneegattako ne tweyagala nga tutambula buti baagala kweyagala ntambula n'emmotoka ezimu nga teziriimu tezijjudde eza palamenti awulira nga ayagala kweyagala tutegeezanga mangu najja ne tusiiba naye nga yeeyagala kubanga batwayinza okusobola okweyagala nga tebamanyi nti batutambula kusendeza gavumenti oli waddembe okuntegeeza nti yalagendako naawe kweyagala wakati bwe naamaliriza Buganda ngenda Busoga so awulira nga ayagala kutambula nange yeeyagaleko antegeeza bangu tukola enteekateeka n'atambula naffe najjawo naawe nyumiza engeri gye tweyagalamu nga tutambudde naye nkuziramu ekibuzo ky'obutereevu nti amateeka mwentambulira byezudde ekisooka njja kukolera parliamentary report era ngisome ku floor ya parliament ku nsonga yonna gyenzudde ekisooka wandibadde osooka kumbuuza nti biki byozudde bimenyamenya ntambulanga omaze tuwulira amasomero kwefunfugu amasomero nalaba envunyu nalyerugazi abantu balya kyakusaala kwogera bingi amasomero katundu butundu kwebyo byembadde ntambula nga nnondoola naye mbadde nnondoola n'embeera abantu babawangaalira ne bakolera emirimu omuli emyalo abantu gye bazze bagobebwa ng'amagye gokka ge gavuba era lwe nazudde nti eggye ly'eggwanga lyekolamu brigade evuba bavubi bakola brigade evuba naye tebagirangirira nti fishing brigade era nnoonya akiwakanya bwe kyankyogera tewali yali akiwakanyiza kuba bakimanyi nti information engirina waliwo group evuba amanya nga collectinze engalina bavuba ate babba n'ebyabavubi bakola emirimu babbi bammundu balina n'amaato agavuba kubira mukwano gwo Vincent Sempijja yensaba ebyokwerinda omubuuze nti amaato agaliko Wacha Waseme gavubiraani Wacha Waseme aboogera mu lokompuko bamwogera nemwetugire ku munyanja Wacha Waseme nefe tujja kuvuba abavubi bagamanyi bagalina bamanyi nti gundi yalino gundi yalivuga gundi yalivuga asula wali so ebyo nambizudde gye ntambulidde era nembawo n'amagezi tebamwagala okuvuba muvube naye temuvuba na mmundu wabala nabo bavuba nankasi temugenda kuvuba nga muvubisa mmundu bwebanga ebyennyanja byakuvuganyaako tukkanye nti bino bivubibwa bino tebivubibwa amagye gavube n'abalala bavube naye nga temubba ate byabannamwe bye bavumye mu maanyi gaabwe ne ssente zaabwe gyenzuulidde obubi bw'ettaka nabo bulimu basirikale baguza abantu ettaka ate ne babeefuulira byonna tubizudde bibadde ku kamera liyale omuntu yenna abyagala gyebiri gyenzuulidde embeera erimu okuyiikiriza abantu wegye nasanga eruweero eziroobwe ey'akakundi akayambibwako poliisi y'eruweero neya Nakaseke ne ba RDC ne ba DPC okugoba abatuuze ku ttaka nga baliisa emmere yaabwe ente emisana nga mulina okukwata abakyala n'abaana nga bava ku nzizi babasengule ku kyalo medi byali ku kamera siwali lugambo nti nakola olukiiko olw'enkukutu kakati ambuuza kyennoonya nange era kubuuza olya mmere kinjima abaana bange ebyo bonna bwe batubirabamu nti waliwo ekizibu ekigenda maaso mu ggwanga awuzayagala kumanya Omulimu Mpuuga bigenda kuteekebwa butya mu nkola kya mirundi ebiri medi gavumenti eno eriko
wangamba tewulira akimbadde n'okugamba nti yaddembe obutabisa mu nkola ddembe lya bannayuganda okugimaamulako mu ngeri yonna olwebyo byenjogeddeko. Omuntu yenna yeebuuza lwaki yali atunda akaduuka ku kkubo eriva ku nnyanja nga kati kakalidde. Bwe mmala okwogera ku byenjogedde ategera lwaki akaduuka ke tekakyakola. Omuntu yenna yali ayimiriddewo ng'ayimiriddewo ku kulima naye ng'emmere ye eziroowe ku kyalo Manyama baagiriisa ente. Abagiriisa ente nga balundisa mmundu nga DPC abakuuma ne RPC ne RDC bawulira eddoboozi no ku CBS amanya nti tujja kufuna obwenkanya. Ate mmedi ekirala bwe lubanga tuguddewo olutalo ku bantu bano abakola ebikolwa bannansi n'obulagajjavu bwa gavumenti enayo fronti ndala. Omanyi kati ekibuuzo ky'ombuuza bannayuganda abazze bakementerwa emmeeme n'okuyigirizibwa baagala ansa ey'amangu. Balowooza nti otandika olutalo ku bantu abo ansa eyinza okubeera ey'amangu. Njala bagamba nti ebimu tubigenda kufunayo mangu ansa naye ebimu mugenda kuyambibwa okufuna amaanyi okulwanyisa ebibeetoolodde. Nga owaliwo omusajja omu yali mu China, komanda w'amagye g'Abachina, mu biseera eby'edda yagamba nti entalo ezimu tezirwanibwa kuwangulibwa. Si buli lutalo lw'olwana mmeri tuba lwa kuwangulibwa. Entalo ezimu ozirwana otegeerebwe. Entalo ezimu ozirwana otesitinga obumalirivu bw'amagye go. Bannaffe abakuguse mu sayansi w'amagye bamanyina ne ze batankuula batesitinga ebyokulwanyisa byabwe. Tekitegeeza nti mujja kuba mubafiiramu mu kugezesa ebyokulwanyisa, era babeera babafiiramu. Naye n'amanya nti ekyo ekikompala tekisobola kukola ku mulabe ng'asingako wano naddeyo ne yeetereeza. Bino bitambulira mu layini gye nagambye eya okuwabula n'okuvuganya. Oba ndaba gye ndaga ntambula mpabula ebikolebwa obukyamu naye bwe ndaga ne bannayuganda nti bano batambula biteke waliwo ekisingako wano. Era gye ntambulidde n'ensanga ng'amagye g'eggwanga gaweebwa contracts nnyingi okuzimba amasomero n'amalwaliro naye nga teziggwa ate nga za bbeeyi tebabuuzibwa bibuuzo. Abeera ku order ne Jesse. Tukyali naye Mathias Mpuuga Nsamba nga yakulira oludda oluvuganya mu Parliament era nga alina byatugamba byannyonnyola kuba ennaku zino zonna tubadde tumulaba nga atambula yeetoloola eggwanga Uganda ng'agenda mu bitundu eby'enjawulo. Yatulaba ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'agamba tateekeddwa kuddamu kutambula nti alabisa gavumenti ya Mwami Museveni bwe yagenda e Kayunga eyo n'asanga eddwaliro nga abasawo bagamba bamaze emyezi 6 tebasasulwa, abaana baabwe tebasoma kuba tebalina ssente za kubawera ku masomero, n'eddwaliro nga ffu, tebalina gloves, tebalina sterilizer, tebalina bintu bikozesebwa n'eddagala temuli mu ddwaliro. So bwe yogera ku nsonga eyo n'abasawo nga boogera ku nsonga ezo, bino byanyiza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'agamba nti Mathias Mpuuga Nsamba yeetumiikiriza tasaanidde kuddamu kutambula kwetoloola ggwanga ng'agenda mu malwaliro, mu masomero, mu butale nti kimenya mateeka. Naye Mathias Mpuuga Nsamba yagaana era yabigaana n'ayongera okugenda mu maaso nga akola ekyo ky'alina okukola kuba kino gwe gumu ku mulimu ogumu wa ssemateeka nti alina oku oversighting, alina okukalabaalaba w'ebikolebwa gavumenti. So omulimu gwe gwali mu kukola naye kayongera otubuulira atuuseewa ki ekiddako era bino bigenda kuganyulwamu gwoganyulwamu wa munnayuganda. Era atya bw'atyo bwe batyo babeera bulijjo ate bati tewali kikyuse bukyanzija mu ofiisi bwe kibadde olaba n'embalirira ya ofiisi ekyukanga gye nasangawo era yeeriwo nkola ya mirimu ey'enjawulo. Nja kuwa parliamentary report ku nsonga zino zonna zenzija ndaba naye alipoota eno ejja kusinga kuganyulwa banga enkola nabo bw'obanga owabula ate ng'ovuganya bw'obanga ddala ky'oyogerako nti ovuganya si kyakiyita mu luggya wandibadde osanyukira nnyo emirimu gy'enkola, wandibadde ogigoberera ng'olaba n'omukisa okukyusa n'okuwa
program ey'enjawulo eri bannayuganda singa ffe tuli mu buyinza nandibadde ebintu bikwata mu ngeri ya njawulo. Otambula mu bitundu bya Buganda n'oyita mu ggombolola bbiri nga temuli mu ssomero lya gavumenti, olunaku lwaliro lwakuna olunaku lwokubiri nali ekisiro kyetera nentambula nengenda ku mwalo gw'e Kasensero ogumanyi gwa byafaayo ennyo wa musajjawo Geoffrey Lutaaya. Netugenda wansi eyo okuva ekyo ky'e Kasensero odooza ovuga mayiro kilomita nga 9. Ate omala kuyita Tanzania. Ebitundu ebimu amala kuyita Tanzania ate n'akomawo Uganda. Naye ng'ojjako kuba nti ekkubo bbi obwenkanidde awo. Kasensero aliko abantu bangi nnyo bayinza okutegeera omwalo. Ne twaliyo essomero lya gavumenti liri erya primary yali erya secondary. Naye kiri mu Buganda wano Kinyana Mpindi n'owali obuyinza. Si we wokka ebyali evuma mwabiraba. Kati omuntu yenna agenda okuteekerateekera eggwanga ng'ayala kuba bannayuganda essuubi eppya, Uganda empya, mu nkola empya, mu mulembe omupya, olina okutambula nga weetegereza. Nze Deputy President wa NUP ekitundu kya Buganda. Okuba nti nze Deputy President ate nga nze leader opposition, obumu kuvunaanyizibwa bwennyini eri ekibiina kyange President wange kwe kumukubira maapu y'eggwanga bwe litambula. President watasobola kutuuka olw'embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga nze nsobola okutuukayo nga neeyambisa ofiisi yange. Kakati ebyo bwe mbijjayo ne mbiraga kiri eri kibiina kyange okutuula wansi nekigamba nti embeera eno tugijjeemu tutya, kubanga okuvuganya tekubongola mannyo ate kikumenya musango, kikuza musango okuggyako mu byobufuzi betambulemu ebyobujega wano Uganda. Abavuganya bwe mulaba embeera eri mu ggwanga mbanga bateddewo ekisaawe ekyokukoleramu ebyobufuzi ebipya. Obukoowu obwetimbye mu bwenyi bwa gavumenti eno teweetaaga kubanga olina diguli mu byobufuzi okubulambika eri eggwanga n'owa Uganda direction empya. Bwe nali ekibuga baŋŋamba nti ewaabwe y'ekibuga NRM amazeeyo emyaka 42 ng'efuga. Kubanga ebyo gye baasookera ba 83 ekibuga baali bamaze okukola ki okuwambayo era nga bataddeyo RC. Nemwayitanga RC mukozi wali kadogo egye mwalonderanga zi RC ebawambayo dda ekanziira. Bwe nabadde Luweero ne baŋŋamba nga bano babuzezza 42 nga bali wano. Naye Luweero gye bamaze 42 nga bafuga bw'otuukayo nabo okuziŋŋama okuli Luweero neebuuza tebamanyi basobola kutya okuba nga tebamanyi nga bennyini balinayo ebibanja bye balandira. So embeera eri Luweero Nakaseke Kiboga n'emiriraano ŋŋenderere. Nabadde Kasanda Medi naye naawe njala oveeko nandibadde Ssaabasajja akuteerawo S1 njabuuza bw'oveewo k'otambuleko. Wakoma kutambula ng'oli kadogo oba emmundu za kutula omugongo zinaye amaanyi amapya. Emmundu eyo gy'olaba zitowa kilo 4. Kilo 4. Emmundu gy'olaba yamutuula mu zitowa kilo 4. N'ekiseka yatugamba nti kubanga bakubba mu lutalo bakubbako ekinu ekyaddamu okulya kino kisikula. Kakati sibo kilo 4 embuzi mu F47 kilo 4 okolera obwenkanya abantu bannyinimu ogendeko e Kasanda. Kubanga kyangu nnyo ogamba nti nwasimayo zaabu mwogera nnyo ku zaabu gamba bannange bano engalo zaabwe zayitamu zaabu. Nabadde e Kasanda nendaba omwana w'omuntu ali mu birombe, abaana bavubuka myaka kuva ku 13 mu birombe eyo wansi bali mu kulwana n'ebikutiya n'amazzi agali mu maacule ow'obulabe bakamula bambi bajjemu batwale babagambe wali mu zaabu tukuwaddemu emitwalo 5 bonna nga bali batunulanga obukolwa nembabuuza obukola kiwano nangamba yaffe situmanyi tugezaawo kubeerawo. Tewali ssomero, tewali ddwaliro, basima zaabu. Naye nga bw'oba otambula
bananyiniza abo basanga bayisinganya amamotoka gano agalinga emizigo gy'ennyumba gye bamusima tewali kolasi abamusima bafuna za ssente tewali kolasi tewali masannyalaze basima zaabo era bagamba beekasanga fe ab'ebuddu batujja tusima omusenyu gwaffe musime zaabu wammwe twetaaga zaabu ekibanga abalina zaabu bafaana bwe batyo twetaaga zaabu kigwa kiti ekyo ono omukisa gwa opposition okuvaayo okulaga eggwanga we tuyinza okukyusa embeera eno ekisinga obukulu alipoota gye nnaakola ejja kugabanibwa eggwanga lyonna ekyonna ejja gigabana era ekyewuunyisa medi bukya CBS n'emikutu emirala bitandika okugoberera byenkola waliwo akayuuguma akagenda maaso mu lugimu naye ebyo byakwekangabirizanga omukadde akola ki ng'omukadde ayeekakawa okuyimbula omutuba gw'olutobazi emyaka 4 temusobola kubanga mugenda kukyusa bino mbawuli abagulumba nabadde enveeruweero mu ddwaliro watusebananga nti sebo minisita akedde wano ku saa 12 yabadde atuuse era nembuuza nti bensanga bakuutakuuta wano bujjo mukuutakuutawo minisitaketi mangu basajja basanga waliwo enjawulo naye waliwo ebitakyuka kabuyonjo eziguddemu teyazikozeeko eggwanika eriringanga etteeko lyataaba teryakyuse embeera y'abasawo abatawera teryakyuse n'eddagala teryagenzeere mu ddwaliro tweyanza era obadde otambula nnyo nalina omukisa bayita abantu njagenda okutereeba bayitayo watuyita naliko nange najja wali mu conference speak munyonyo omunyonyo watuyita ebaluwa nagiraba nenzija era nsimunasanyuka nnyo ndowoozaako mbaandi awo Pulezidenti Kyagulanyi najja naggulawo okubona olwali speakirizo ti munyonyo lwali kukwata ku kyero wayita electoral and constitutional reforms ebyokulonda nalaba Professor Mwambusa Ndelesa ne Professor Oloka Onyango nalaba omusajja omuntano wa Semugere Semugere naye nga bali ku kituuti Professor Mpona yayoga natwa ebyokulonda nabira n'abitunyunyula bulungi naye bino byali byakulonda weyala wabeerewo n'omuwoseza mu kulonda twali munyonyo mu woteeri minisita by'amateeka ye Norbert Mao ow'NRM bino era kizibu kyekiri bigenda tekiriza watya mu nkola minisita by'amateeka yani Norbert Mao ow'NRM kati bino byonna biwaliko sikumala budde mpita bakoza twali ebyo by'eminyonyo agenda mateeka atya mu nkola musajja wattu maybe ab'e Masaka munyino mukumu oyo abakiikirira nsamba yabakiikirira kati bagalera nnyongereko naye kanjogere ku retreat gye twali emunyonyo wayita opposition nabo baali bangi nnyo benayita ba political influencers oba bannabyabufuzi mu ludda oluvuganya benyinza okugamba nti beboogera eggwanga libawulira katono nnyo era mu kugera awo nga bamaliriza naye opposition nga balinga abagaba naleeta bo kye baalabe n'ongoseza proposals zaabwe koza nje mukyaza omusajja wa Kabaka okukuŋŋaana olwo lwali ku ki lwalabisa okola bino nabudde okola bino entalo zimu tewali zirwanyi naye ozirwana koze Mpuuga abadde ki kankozeeyo ku kyenayogeddeko nti si buli lutalo olulwanibwa nti lwa lwakuwangulibwa kituufu waliwo olutalo olulwanibwa nga lulina kudefininga kikyoli otegeerebwe ensereke butakutegeera naye munyonyo tewali olutalo lwe tulwana batugezaako kwetegeera nga opposition ekisooka tulwawo okusisinkana ng'oggyeko abange benda mu parliament nemanya nti nyina ebibiina 6 mu parliament mulimu n'ebimu ebyagenda okutereka okukola n'NRM nga DP ne UPC naye nabo mulimu abamu ate abagamba nti ffe twagendera mu kiwendo ekyo ekyatwala ekibiina kyaffe okukola n'NRM
nga betwalanga ba opposition. So ng'ogyeko platform ya parliament, opposition eyawamu n'abantu abalimu bannaggwano balwawo oluusi okusinkana okuwuliziganya buli omu ategeera olugendo lwa munne lwatambula. Obuvunaanyizibwa bwange nga leader wa opposition obumu kubeera mu kuŋŋaanya. Nvunaanyizibwa okuŋŋaanya bannange ne mbaleeta wamu okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ekyali emunyonyo twatambulira mu kiti ekyo okukubaganya ebirowoozo. Ebirowoozo ebyo mwe muva ekyokukola. Era twavaayo tugambye obujjugira ebyasalibwawo ebikulu. Ekisooka nti okwogezaganya ku nsonga eno kugende mu maaso. Ekyokubiri, buli kibiina kiddeyo munda waakyo kyebuulire ku binaakolebwa n'ebisoboka okukolebwa mu kiseera kino. Naye tugamba nti ekyokuleeta reforms zino mu paalamenti ngaffe tulindeko. Era ebyo byavaayo kati singa twasisinkana wanditegedde nti opposition yagamba nti tulindeko. Naye oli akubuuza naye Mpuuga bye bakusobola okukyusa gavumenti zikyusa gavumenti tekikyasoboka nti zikyusa gavumenti ekikoza mu hoteeri twalimu kakyayagaliko n'omujanja nti Mpuuga bino byonna era nako kaali kamuwa musolo. Omuwa omusolo akuterawo n'embeera osobola okulowooza. Singa oŋŋamba nti tusinkane ku stage ya boda wali ku ngalabi tusobola okumalawo eddakiika ntutesezaawo ne bwe nsinkanawo awo bannabyabufuzi basatu twana akatuuka awo ngene ngombe evuga boda yala kutomera ne tasegala kutomera. So tusinkane luddawa tusobola okusinkana ewankulu ku nyinga kulambira gy'amasaza abaagala okukyusa gavumenti olwawulira nti Mpuuga yasinkana n'ebyabufuzi mu hoteeri abuuza kyabuuzizza bino okyusa gavumenti bijja koono weeno Medi n'okusisinkana obusisinkanye ne twetunulako ng'abaagala Uganda ekyuke nsonga nkulu nnyo. Okugamba obugambi nti Medi tuludde okulabagana osobola okulawo okusinkana munno n'oddamu n'omusanga Kololo ng'alayira ku lupapula lwa gavumenti eddala. Tiwalina nakisa kuŋŋambako nti ogenda kulayira. So okusinkana regularly, okusinkana mu mbeera ey'olutendezi, mbeera ey'okwekuuma n'okwerinda, mbeera ey'okwebuulirira, mulimu n'embeera ey'okubanga munno omulengerera wala ng'omutegeera bubi. Era obutasisinkana muvaamu obulabe bungi nnyo. Nemuva n'abantu okutemerera bannaabwe ebigambo. Bwe mumala okusisinkana oli nalaga nti nali nkutegedde bubi, nkutegedde bulungi. Mu kusisinkana omwo mwe mulina okwejjulula. Waliwo abeereega ennyo ng'obukamulakwete. Naye bw'omala okusisinkana banno bwe badde onyooma n'otegeera nti bulijjo neereegera bwereere ensonga eno sigitegeeranga olwaliro lwe ngitegedde. Kankuwa ekyokulabirako. Bulijjo twogera ku kizibu kya paalamenti, obunene bwayo n'engeri gyerondebwamu. Kaloli Semwogerere yakola presentation, yawa omusomo ku kituyita proportional representation PR. N'omuntu alakiwulirangako yavaayo akitegedde era n'amanya nti bwe mukikwata obulungi ddagala lisobola okutaasa eggwanga. Constituency ez'ekimpatiira n'abantu abandi badde bakola ebirala ne beesanga nga bazze mu paalamenti balayira. Kati n'omanya nti ekyo musobola okukiguza bannammwe ne mukitwala nga nsonga nnene nnyo lwe munaddamu okufuna omukisa okutabagana ne bannansi okubabuulira ebimwagala okukyusaamu. Kyengamba nti tulina okwetegeera ensulo enaatutegeera. Bwe tutasinkana twetegeere. In fact nze nkubiza ne bannabyabufuzi ab'opposition okusisinkana baakiri bayombe naye nga basisinkanye. Okusisinkana obusinkanye ne bayombagana nakyo kiri oke. Kanzira ate nga tetunnayomba. Tuyinza okutandika ne tuyomba naye nga tukyalina omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nga yakulira oludda oluwabuzi mu gavumenti ya kuno. Alina ensonga zaali mu kunnyonnyola nnyingi eziri mu ggwanga olwaleero era nga ziri kwemu ebyo omulimu gwe nga akulira oludda oluwabuzi mu gavumenti byakola bye byamutumwa Kyagulanyi bwe yamusindika ku mulimu gwaliko ogw'okuba leader of opposition oba yeetumiikiriza ayongeramu ebibye ye byali mu kukola binaayamba okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni oba byongera gikuumira mu ntebe. Bamubuuza ekibuuzo ku nsonga y'okuba nti bw'akola enkuŋŋaana basisinkana mu zi wooteeri
lwaki abaagala okujjako gavumenti ate enkuŋŋaana muzikola mu hoteeri. Nandigambye nti mwandibadde mugenda wansi mu bantu ne musisinkana eyo ne bibabuguma, abantu ne bamanya biki bye mwetaaga nabo ne bawa ebirowoozo byabwe. Tesimanyi nti oba kukola enkyukakyuka oba ennongoosereza mu ssemateeka w'ebyokulonda n'ebirala nga bw'abigamba nti baagendako ko mu balonzi wansi ne bababuuza nti tulina ABCD omulowooza mutya. Kale tukyayogera naye, tukyali naye ku nsonga ez'enjawulo, kayongere okubinnyonnyola n'okutereeza bye tubadde tulowooza nti bibi bikyamu by'obadde weebuuza asobole okubiddamu. Mpuuga omulabe mu mmotoka ennene yenkana omuzigo tutukekaawo nga bansindika ku kawuuba ndogenda okuteeka sanda nkuleetera enkyukakyuka nga banvuga kawuuba oba bagamba nti mu ttaka lyati bifaanana mulimu oluzi lw'amafuta. Kasita mwakeera enkya ne mulonda ababaka bammwe ne mulonda president opposition gyenkulembera mu kubala okwamangu abantu obukadde 5 bwe balonda opposition. NUP n'enkwasa okukulembera ebirowoozo by'abantu abo mu Parliament. Kisobola kubeera waaki egyo nti mbeeraawo ntiitiire okutwala eddoboozi ly'abantu abo ery'ensi. bali bagugubi resistance. Kakati resistance bagisigaza bagina mu bigambo. Tusobola kubanga ogandi oli ku resistance ng'abantu b'okolerako resistance bali mu mbeera efaana bwetyo bajja kuresistinga. In fact abantu batandika dde okuguguba bagugubira mu bokisi bagugubira gye batandika. Olaba abantu bavaayo, oli n'avaayo omusawo n'agamba naffe embeera tugikooye. Kibaita resistance oba okitegeera. Nze gye ntambulira yonna nsanga ba RDC basula batambula bagamba abakozi ba gavumenti temuvaayo temwogera. Ehutuuka abakozi basooka okunnyaniriza ne kacaayi nga bakafumbye ssebo katukubuuliremu embeera eriwo naffe tugikooye. Ndowooza ebya resistance tebikyasooka byasigala ku lupapula. Era mbeera bo nandibadde ntandika okwetoowaza n'okutta ebigere. Embeera ero tekyasobola kudda mabega. Embeera ey'abantu abayiikirizibwa mwe babbibwako ettaka lyabwe ne babbibwako ebyabwe ne byonoonebwa mu mbeera ey'ekyejo. Embeera ey'abavubuka abagobwa mu nnyanja nga gye bamanyi obulamu bwabwe bwonna abajjajjaabwe gye baakulira. Guno jjanga okalakala ne waaca waseme n'olowooza nti bajja kusenguka baveewo bagende mu nsi endala. Bajja kulaba resistance gye batalabangako bijja bava mu nsiko. Ekyokubiri ndowooza waliwo kati okutegeera ne baali bagamba nti baali baresistinga nfuga mbi si kye baali boogerako era nabo baali mu kwekangabiriza nabo bajja nanjala yaabwe gye bamalira ku nnyanja gye bamali kumalira ku ttaka mu masomero ge bazimba nga tegaggwa mu kusuubiza abantu empewo. Ebyo byonna ne bw'obanga obyogera ne banaazimba omunaala omuwanvu nabyogererako nti ba resistance. Eggwanga terikyadda mabega mu kubajeemera nakugamba nti embeera eyo tugiganye. Sebo toyanze. Kamaliriza ensonga eno Medi nti bona aba resistance omu ku buvunaanyizibwa bwange ne bannange okugamba bannayuganda okujjulula resistance eyo. Okimanyi bulungi nti n'ekiba kyuma kitalavu era bakijjulula. So kijjulula mpola ne oyo anaweza kimenya bwe kimenyeka ate abafumba amafuta baba balaga wange wadde bakifumba nga bakolamu ekirala. Si bwe bumundu obunaagusoose bannayuganda okupangulula gavumenti embi ne batandika buto. Era bwe lubimbi olunene lwe tulina Medi nti tukyasobola kutambulira mu bisuubizo bino ne bw'ogamba nti olwo mu nsi baze bateekateeka ndabanga ekiri too late. Tulina kuddamu kuzimba buto. Nsigaze ebibuuzo biri byokka nkute ekisooka nzizeeyo mu nyonyo. Nalaba tali kano Dr. Kiza Besigye nendaba Mugisha Muntu nendaba ne Winnie Kiza. Oba wabagatta otya ekisooka ekyokubiri ebirowoozo bwe banaabiriita ddi abantu bamanyi batambule ku same page. No, ekisooka obunaanyizibwa obukulu bw'ensooka okuba nabwo buli mu NUP ekibiina ekinfuula kyendi. NUP ye tuyita Vanguard Party ekibiina ekisinga okuba ekyomuzinzi mu opposition kino obuvunaanyizibwa bwe tuyita obwa agenda setting. Kino obuvunaanyizibwa obw'okulambika enkola opposition gy'erina okutambulirako. Nga sinnaba kumanya Mugisha bw'anaayita ebirowoozo bye nyina okumanya engeri NUP gy'eteekateeka erikatale ddene
nti waffe munda mu NUP enteekateeka gye tunaakulemberamu ejja okulaga bannaffe gye tunaabambagamu ku lugendo luno. Olwo Besigye aleeta ebibiina Mugisha Muntu. Twasalawo nti buli kibiina kiddeyo munda okusinziira kubanga discussion yali open nga bwegiraba. Buli muntu agamba nti bikaba akakiiko k'ebyokulonda kandibadde kalondebwa bwe kati. Bwe kiba parliament yandibadde erambikibwa bweti. Bwe kuba kugabana buyinza kye twayita decentralization oba devolution yandibadde etambula bweti. Kati tugamba nti buli kibiina kiraka kirina ebirowoozo kigere kibizingezinge. Bwe tunaalowooza nti ennongoseza za ssemateeka n'ebyokulonda nsonga nkulu ey'eggoberera then tujja kuddamu tusisinkane era nga buvunaanyizibwa bwa NUP okuyita abo kakati nze convening powers obuyinza obuyita abantu abo NUP yabungabanyizaako era bwe mba n'abayita neebuuza ku kibiina neebuuza ku president nti nyina enteekateeka bweti ogirabye otya tugende mu maaso tukole ekyo bwe tutambula wabeerawo embeera yonna etategeerekese nyina kuddamu NUP ne tugitereeza ne tutambula. So bw'osinkana Winnie ne Besigye nga bali platform y'emu ekisooka sikimanyangako nti kabwanango abantu tukkirize okubanga buli muntu ebintu abitaputapu bwe kya bugunjufu okumuwa ekitiibwa ngeri yataputa era ndowooza kyekyokuyiga ekikulu ekyava mu emunyonyo. Besigye yamaliriza agamba nti ennongoseza zino nnungi era zandibadde zirowoozebwako naye platform y'ebyobufuzi embeera y'obufuzi eri mu ggwanga bannaffe bano baali akaziba matu nga bamuyita enseenene okuva olwo tibaddangamu kwagala kuwulira nakuwa kitiibwa birowoozo by'abalala. The sentiments that the president when NUP Honorable Kyagulanyi yagamba nti bino byonna birungi naye bano bannaffe ababba ne bannyaabwe ku mugongo osobola obbawuliza. Mathias Mpuuga Nsamba nga yakulira oludda oluwabuzi mu paalamenti ya kuno akyagenda mu maaso n'okubinnyonnyola n'okugezaawo okututegeeza tutegeere kikuba bwekuba nga tuli ku mulamwa gwa kuggyako mwami Museveni ate ssemateeka tulongoosereza waaki tulina kukola bimuggyako mwami Museveni. Lwaki ate tudda mu kulongoosereza ssemateeka? Okulongoosa ssemateeka kijja ku mwami Museveni kyesisuubira era Medi kyabadde amubuuza nti lwaki mukolera mu woteeri kuba okulongoosa ssemateeka n'okutula mu zi woteeri eyo ogwo muzannyo gwa mwami Museveni agutegeera nnyo era gumunyumira nnyo bw'abalaba nga muli omusisinkanye mu woteeri munywa bucaayi mulya busumbuusa mulya bugonja asanyuka yongera kugamba nti bano batuuse we mbaagala. Kale tweyongerayo n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayongera okunnyonnyola n'okutegeeza biki ddala ebyamutumwa ku mulimu gwali gw'okubeera leader of opposition oba Lop oba kalabalaba wa gavumenti ya mwami Museveni omulimu ogwo agukoze oba gumulemye. Era okwebaza ebibuuzo byo ekisooka ndoza tutambule kyenyinza okuyita one step at a time. Kinasobola ekyokuwuliziganyanga abaagala Uganda empya kinsonga nkulu nnyo ekyokubanga bitwagala bikolebwe tebabitadde awali pulezidenti bagisse mu nkola era sibasuubira gissa mu nkola kyova olabanga nfo ky'okukkiriza ebikolebwa bali mu kwekangaliriza njala kulowooza nti alipoota eno bannannyiniyo eb'oludda oluvuganya era singa bamanyi ogikozesa nga weapon. In fact njala kugamba nti alipoota eno kitala ekirina obwogi n'asobola okikozesa akikozese. Bannaffe bano bajja gikozesa nga ngabo kuffe erina kubeera kitala. Era sibasuubira gamba nti bajja kukkiriza nti byetulabye ebyo naye gwe ategedde nti byembalaze bye bituufu alipoota eno ebeera ekitala ekiri mu ngalo zo naye ekitala bw'okikwata obubi kisobola okugwasi nekujjamu enjala okutemako ebigere. Oli akutte engabo ajja kkanya kweka kifuba na maaso ne kitegeeza nti zayisibye n'ekitala kasasi kisuula wansi n'entambula nakyo n'obumalirivu nsobola okukyusa ebigere by'oyo akutte engabo okewala ekitala. So lipooti eno ng'oggyeko okuba nti bajja gissa mu nkola ndowooza ekibuuzo ekituufu nti mwe mugenda gikozesa ki? Kyenvudde ngamba nti kuffe era egenda kuyamba ki?
n'otambula n'osanga nga eddwaliro baazimba amayumba g'abasawo kontrakita n'agaggala neyetambulira n'agamba mulinsasula ndikomawo n'osanga yakufuna zitalaze ebina bisanze Gomba ngagamba saala kummanyiira naggalawo nabisanga ne West Nile Moyo gye naliye Moyo mwezi gw'okutaano nga kontrakita yazimba naggalawo neyetambulira nga tebamusasudde ssente essomero ennyumba z'abasomesa laabu n'aziggala nga azizimbye n'omanya nti waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga naye nga ssomero liri eyo abaana bwe bali laabu nzigale ennyumba z'abasomesa nzigale n'ekaabuyonjo yazigala bamusasule zembeera etambula mu ggwanga kati eyo weapon amanyi ogikozesa ajja gikozesa ensonga gyogeddeko eyokubiri eya Kibalama nabadde ekyotera jjo okwosa jjo nebandoopera omuvuka yabuzibwawo ekyotera ate neyattibwa nabagambye ebigambo bino njala okuddamu ku redio yannyinimu nti oba Nabbanja Prime Minister aze nanyonyola Kibalama gy'ali oba asigadde yeebuzaabuza kuba nkimubuuzizza emirundi egisuka 5 flo ya Parliament annyonnyole kyeyali ategeeza nti amanyi gy'ali era ne mugamba nti fune mumulekereko antwale wali Kibalama ye yeeyongereyo agende ku biiki oba agende yeesanyusiza era alina kyaddamu tinagambye ekyotera kijala okuddamu ku redio yannyinimu nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo tetujja kuwolera ggwanga ne tujja kunoonya obwenkanya waliwo enjawulo wakati wa revenge, retribution and justice. Twali muntu agenda kukola ku bantu affe ekikolobero oba azzeemu ekibuzo kimubuuza flo ya Parliament oba yeebuzaabuzizza tujja kireka kigendera awo tetusobola kuwaayo bantu baffe bwe tutyo abaabuzawo Kibalama balina okubaako gye baddamu obadde there be a time for justice tekibeerangawo byafa eby'omwana w'omuntu omuntu n'akola ebikolobero n'ayitawo n'agenda notabaawo banoonya bwenkanya tujja kunoonya obwenkanya situkolerera kuwolera ggwanga naye obwenkanya situjja buvaako nga tugunoonya eri famire z'abantu bano kyenjala okugamba famire ya Kibalama n'abatuuliza ku CBS. Omukulu abuuzizza olwo omukyala abuuzizza ne olwo abakubuusabuusa akati mbaleete basuule ku kasolya k'ennyumba yange ndowooza abuusabuusa wadde mba okumbuusabuusa naye mikulimo gyange sijja kupuruvingira muntu yenna nti kyenkola kyekituufu bwe mbaako ensonga yonna gye naakola naweebwa cabinet NUP yampa cabinet buli kibiina kikiikirirwa mu cabinet ey'ababaka 30 nyina baminisita 30 bwe mmala okuva mu cabinet yange ensonga ngitwala gye tuyita joint opposition caucus nembabuulira nti waliwo ensonga eno gye njala tukoleko naye kimu ku bizibu bye tusanze mbabaka abamu tebagoberera abamu bakinyumu era ensonga abamu bazirengera bulengezi abalala baagala nnyo okukaba mpaane kuteekayo akantu ku mutimbagano naye nga nebyawandiika nebigenda maaso tabigoberera tabitegeera olwo ne gwoyinza okubuuza nti bitwalemu emunyonyola kye wategeerayo naye bakwata bikwasibu bintu babikwata bukusu ne bw'omugamba ntuula wali otunnyonnyole oba tukulemeremu mu nsonga eno toddamu okumulabako bw'omugamba nti ku ssaawa 3 ayinza n'okugamba natategedde 3 za kiro nzizo wadde otegeeza kanoomanya nti omutalina makulu tetulina n'ababaka ba Parliament n'abakulembeze abamu bwetendera egimu nga bali mu bifo naye kubugumya ntebe nga n'ensonga enkulu n'engeri yogikwatamu tebagimanyi ekigambo kyentera okukozesa ekyokukulunga olugezigezi waliwo abakulunzi b'olugezigezi singa bw'omubuuza nti loopu ekyo tajja kikola naye akole kiriwa awambirawo amangota ng'atandika okupalapalanya era ng'omuntu atalina makulu bw'abeera so kakati abumanyiraze sirina gwe nyina kupuruvingira nti kyenkola kyekituufu naye nakwasibwa ttiimu njyebuuzaako n'ekibiina nkyebuuzaako embaawo n'ensonga eno ginjala okukola. Omukulu ayogedde ku nsonga y'etteeka ery'okuggyamu bannayuganda ebitundu byabwe waliwo tteeka liyitibwa lyakugyamu bannayuganda bitundu teririyo mu Parliament gyentuula etteeka eryayisibwa kwe kuteekawo ennambika singa media ayagala kuwa emu ku kidinize agigabira Empuuga
teeka ki erifuga abasawo nga banaakola omulimu ogwo. Iryo tteeka eryayisibwa nti singa omuntu kubanga waddewo ababadde babikola mu ngeri y'okukuta, singa omuntu asangibwa nga akikola kubanga etteeka eryalambise nti n'eddwaliro okukikola lirina okuba nga lirina layisinsi ssente omukolebwa ekyo. Si buli ddwaliro olina eddwaliro lya mukwano gwo omuyimbi eryegenda ebutundani Stabua. Eddwaliro lya Stabua toligamba nti nalwadde mukanzi gwe wa Stabua nga talina layisinsi ya kidney transfer. Bw'aba musanga nga akikola okuggyako ng'alina layisinsi ng'alina ne ssente eri approved nti waliwo omusawo alina obukugu obwo nga n'abasawo abakikola bali layisinsi okukola ekyo yetteeka eryayita. Kubanga obaddewo engeri y'obbikola mu kukuta ate n'abantu okukola mu butamanya nga waliwo n'ekkomo ng'abaana abato byonna bwe bityo ng'okutunda ebiziyiza ebyo byonna. Ndowooza omu ku mulimu gw'ababaka abampuliriza ekibuuzo omukulu ekyabuuza kikulu nnyo. Ababaka ba paalamenti mulimu gwaffe okugenda okubuulira abantu abaatulonda ebikoleddwa mu paalamenti. Muve mu kuyungira olugezigezi ku mitimbagano, mugende musinkane abantu, muleke okuzunza eŋŋambo, mugende mutuule n'abantu mubabuulire, mubategeeze ebikolebwa mu paalamenti na lwaki bikolebwa. Bwe muba temusobola mujje mwebuuze ensonga lwaki tubakulembera, tubannyonnyole mu lulimi olusinga obwangu, mugende mutegeeza abantu ebikolebwa mu paalamenti. Mpuuga Nsamba yakulira gavumenti ya Kyagulanyi mu paalamenti, bamuyita Lop oba muyita kalabalaba w'emirimu gya gavumenti egikolebwa foasiya. Yalaba nti bino gavumenti byekola bikyamu, si bye twatuma, titwayisa ssente bwe ziti, naye okusinziira ku mulimu gw'omukozi gwe mutulaze ssente zo tezijjamu. Kati emirimu egyo gye gimukakatako mu constitution oba mu ssemateeka gy'alina okukola, naye ate n'ekibiina kya NUP emirimu gye kyamutuma gy'alina okukola, okwongera okulaga bannayuganda ekituufu okwawukana ku kikyamu. Kyakugambye nti kati ali mu kulambula ebifo eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Agenda atuuka mu masomero, atuuka mu malwaliro, atuuka mu butale, atuuka mu mirimu egy'enjawulo egikolebwa nga abasima gold, abasima kopa, abasima zaabu. Agendayo nayogerako nabo, n'amanya ebizibu byabwe, n'amanya obuzibu buliwa, kyekiganye. Era abasawo basasulwa tebasasulwa, eddagala gye liri teririiyo, ebikozesebwa gye biri tebiriiyo, g'amasomero balina cooka, balina ennoni, abasomesa basasulwa. Ebyo byagenda nga ayitamu okumanya ekituufu, oluvannyuma akole alipoota gaggadde namutaayika gy'agenda okwanjulira paalamenti essaawa yonna, era nga alipoota eno erina alternative nti bino bye tusanzeeyo bikyamu oba birungi, then ekituufu kirina kuba bwe kiti ekirina okukolebwa. Era twasindika ensimbi bwe ziti mu kifo bwe kiti ne bwe kiti okuzimba, kuba lwe wagambye mu mambuka gye basindika ssente okuzimba ebisulo by'abasomesi by'abasawo oba basomesa abasawo something, tuzimba ebisulo. Ate n'asanga contract yaweebwa omulimu nga yagusuulawo, n'agamba tebamusasula, balina kusobola kumusasula alyoka akumye waakole. Kitegeeza ensimbi zo zaayisibwa n'ezinaawe zaawagamira ne zitatuuka wa contractor, era contractor munene akola ki n'agusuulawo. Ezo ensonga ezinawulo zagenda alaba n'aziraga eggwanga ate n'azzaayo mu paalamenti ne bafindinga way forward oba ne bazuula ki ekituufu ekirina okukolebwa. Mboozi nnungi nyuvu kubanga ogyefumiitirizaako, kuba kiyamba eggwanga lyaffe okukula n'okwecekinga okumanya nti ddala bano abasajja baliwo bagwanidde oba tebagwanidde, abaweebwa emirimu bagwanidde oba tebagwanidde, then kye tulina okukola ffe nga bannayuganda, nze naawe, okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe, tukyusa ensi yaffe, ogiteeka ku mulamwa omutuufu, ku luguudo olutereevu kulina okutambulira, tusobole okufuna ensi gye tulirekera abaana baffe nga yeeyagaza, ng'enyuma ewooma, ng'ewa essuubi, era nga naawe ogamba nti ensi gye ndeseemu omwana wange, gye ndeseemu abazzukulu bange, wamma nsi eggwanidde, era sirina kutoma kwonna ejja kuba
tambuza bulungi, ejja kubakuza era ejja kubawa opportunity oba ejja kubawa omukisa okwetumbula oba okwevumbula okukola kye basobola okukola. Ne bwe bensi tesobola kukola ekyo then wabaawo obukyamu, wabaawo obuzibu. Mbaagala nnyo, mwebale kutugoberera, mwebale kubaako era mwebale kuluwulirizanga n'okulaba bye tuba tubaleetedde. Program bwetyo bwetambudde, tujja kuba tuddamu. Mukama abankuumire. Mweraba.